Ndowooza bangi abayinza okuba nti nate bawagira akkapa eno twogera ku kuba nti no Dictator Amir munnange yeewangulira Rashida eyali owa Ssekaggya. Kaakati no munnange Rashida ne banne bagenzeekoko ku restaurant ya Dictator Amir okuba nti no munnange ate balyawoko ku mmere. Jjukira nti tuli mu kisiibo okitegeera nno mukwano. Kaakati nno bangi ne batandika okugamba nti Dictator Amir senga abadde mugezi yandibadde yeewangulira Rashida. Katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Omutima guŋŋamba mpaate ekigambo. Ndaba Haji mu byaji ati ebyaniridde mashallah tabarakallah. Madubala. Kale sebo. Rashida yasomye dda. Namwe mbube kume ne Rashida bibaawo. Gwe omusajja olaba bwanyirira. Omulaba. La omusajja bwanyirira yalina stress gwo kakasa. Talina yadde wamuluma. Siaraba byaja tubone ebyanyiridde alo. Wangi. Kuje mu kamera tebakumbuuza nga sikuyina. Omwana. Yecheka original Ssekaggya is here. Original. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Shadia wuno avuddeyo n'abeera ng'ate ayambalira Nambwayo mu mawulire ge twakwadde ku makya. Munange Nambwayo yavuddeyo n'abeera ng'ate alabula Rashida n'alyoka amugamba nti nno waatalekera okumwogerako nakuba nti nno amulumba ekinaamutuukako teyejjusanga. Kaakati nno ne Shadia naye avuddemu omwasi. Bakukube bakafaya gy'ogenda okwejjusa mudda. Kuba tulowooza nti buli muntu ajja musiranyanga bw'oti ogende mu mawulire ng'oyinaayina. Mukwano gyasiranya yatasirangikika. Just mwe kastabula omuntu atulendinga nga mubakira. Olw'okubanga mulina abagenda okubawagira munoonya nnyo sympathy. Anti mbwe ensonga mwe muzireeta kikulu. Mbu muzireeta kikulu. N'oli naye n'agamba mbu nange tanjagala mbu buli nsonga ebeera mu mawulire tabeera ku saidi yange. Sikwagala nkulinako oluganda. Nange mbeera wano n'entalo zange mu mawulire ndira ngu nalikedde n'enyigira ne ngamba nti gundi lwaki teyabadde ku saidi yange. Mukwano internet omuntu apikinga wayagala era akyuzinga oyo gwawuliriddemu emirembe. Gwe lwaki olowooza nti buli omwana abeera ku saidi yo? Kasita naawe ozadde. Singa mutabanyi ogwo baali batwalira ebibye, wali sanyusa era wali badde ku saidi y'omuntu ali mu kutwala ebyobwereere. Owaayi. Bannange. Tabijja kukola bwe bityo baswiri. Buli muntu akyuzinga peace. Nze mba choosing okuyimirira ku side y'omuntu gw'oli naye mu saga, that means na choosing a peace, and I always choose the right side. Yes, nze choosing a side entuufu kyokola nti njiremerako mpaka lwewangula. Era mwagambye ku lwa Haji mbu na choosing a side ya Haji, simanyi mbu nendeekaana nnyo mbu omusajja alwepinza omwana. Kyemugamba nze yaliyo mu kooti. Kyogamba nze bwe nayogeranga wano ku TikTok, abakooti ne bagamba nti kati Shadia yeroya yasaze omusa. Mulundi guno munnange Rama ali ku side ya Chicken wadde nga tebakwatagana. Oluvannyuma lwa Chicken munnange okuwanyisiganya ebisongovu wakati we ne taata we. Okitegeera naye Rama avuddeyo n'abeera ng'ate munnange ayimirira ne Chicken agambye nti nno Chicken mutuufu yeetaaga okumanya taata we yaani. Era Rama n'alyoka agamba nti nno kye kiseera munnange abaana babeere ng'ate bayambalira bazadde baabwe we baba nga bayina bye bakola eby'ekisirusiru oba ebitasaana katumukuwe. Namuwa sente nga badeviko muwebali ebiseere nga mansa sente ku stage nga njagala Jesu kubeera na taata wange. Ekyo manyi kye kitegeeza tugende mma nempa taata ne mugamba njagala onywa mu kusoda taata wange n'agaana sente zange. Okitegeera aveeyo ayogere ki kye namukola. Ndirwadde okufukamira mwetondere. Ndirwadde okufukamira mwetondere. Kiki kye namukola? Kaba tanjagala ayogere taata
wange chichiche namukola nambe muchichiche nakukola. What did I do to you? Chichiche nakola kuba ngonso ekisooka kya byonna mu kisooka kya byonna nga tetunnagenda wala kansooka empisewo kano ka disclaimer. Nambe muto yina moral authority ejajinga chicken ku bintu bye yakola. Nze toli taata wange sikutya n'okutuga nkutuga. Ebiseera ebisinga bannange mbalabye bangi nga munenya chicken. Ekimala kimala. Ekimala kimala. Ke kaseera abazadde baneno tubalangire. Tubalangire chicken mutufu okulangira kitaawe. Kati nambe mu obuuza kabatambu wandibadde weetaagayo omwana nga chicken nga ali ebisiya gawaliriddawa. Kuba okwonooneka kwa chicken butakulira mu mikono gy'abazadde. Ate nambe musiye gwe wandibadde ajuliza chicken ku byakola. Fenno katumujulize kuba siffe tumuzaala siffe twamukuza. Era buli ajuliza chicken agamba gwe sikunenya nnenya gye wakulira yakulira wa. Waba yakulira mikono jonga gwe wamulaga nti okulya ebisiyaga kye kituufu then tomunenya. Wabanga tewasobola kubeerawo nga taata kumulaga nsi weetambula. Kumulaga nti ebisiyaga bibi then do not talk. Era nze saagala kulaba nnambeemu ng'ojuliza chicken kuba bwedda nkulaba chicken wakola kino toli mu bantu bajuliza chicken mu bintu byakola olw'ensonga tobaddewo yandibadde tabikola singa waliwo gwe bagambye chicken byakola ffenna bye tukola tukulidde mu maka ag'enjawulo naye gwe amaka go gaasalawo okukuza chicken mu mbeera bw'etyo gy'alimu. So nnambeemu si gwe gwe nsuubira okudda mu kamera okunenya omwana ono okulaga nti tomwenyumirizaamu ono omwana yali muto. Gwe wali alina okumuteeka mu mutwe gwe kiki gwe ky'oyagala. Kyova olaba tuzaalibwa nga tetuyina madiini. Maama taata be basalawo nti omwana abe musiraamu mukatuliki oba musamize. Ate era ne kiba. Eriyo omwana eyakula amanyi nti nze ngenda kuba musiraamu. Bakikuteeka mu buteesi. Abamu ne mubikyusa nga mukuze. Abamu ne mukisigalamu nze siva mu nzikiriza ya kitango. Oli n'agamba siva ku nnono kuba kitaawo yakukuza omanyi nnono. Oli n'agamba nze siva mu busiraamu kuba taata wange musiraamu. Nze siva mu bukatuliki kuba mmange mukatuliki. Kati nnambeemu ekyo kye wali olina okuteeka omwana wo mu mutwe tewakikola tomunenya. Kubanga abaana abazaalibwa tebazaalibwa na madiini bazadde baabwe bagabateeka mu buteesi mitwe nti kati gw'oli wanzikiriza bweti. Era omwana n'akula nga respecting enzikiriza oba busiraamu kati nze nakula ndi musiraamu. Nti abazadde abange bankuza bakintaddemu nti ndi musiraamu. Kati nnambeemu ne chicken wali olina omukuza ng'omutaddemu nti ebisiyaga bibi. Kubanga tewakola paati eyo va ku bantu abanenya chicken nti ali ebisiyaga. Kuba naffe tunenya wo gye yakulira. Tunenya bazadde bamuzaala. Tunenya wo gye yava tunenya kikaache. Kale ate naawe oyagala kwejja kwa buvunaanyizibwa oddemu banenya chicken nti lwaki yali ebisiyaga. Ono agambye chicken is wrong towabya chicken muwabya ntya. Muwabya ntya chicken mbulira muwabya ntya. Kitaawo butamuweerera. Ine simu. Kitaawo butamufaako. Kitaawo butamufaako kati chicken ensobiye. Mukwano neddo omwana muleke. Omwana muleke. Ate gwayogera binali mu comment section ndabye oli mukazi neto nazaala. Nindo bazaalo ojja kukiwulira. Omanye nti abasajja tulimbwa. Oyinza otyo nnenya chicken. Chicken kyensobola okumunenya mu byonna teyanditudde ku live na kitaawe. Kuba kati taata w'ensonyi azifudde obusungu. Lwaki abadde nga tabyogera before lwaki abyogera kati kuba alaba chicken star. Chicken w'amaanyi alina erinnya. Okusinziira ku Ssenga Acidi avuddeyo n'alyoka agamba nti nno ava peace yagudde mu bintu ki akatambika kano. Ssenga Acidi kabeere ng'ate munange akunyonyola bulungi. Kati bamaada muli mutya ababaddeko nange nga nnywa Long Island. Muwansuddiyiza n'ennywa Long Island. Long Island teyanfukidde Long Island bamaada n'akadde engulu. Nabadde njagala nkomewo mbawe food for the soul naye maama
mutandaba kenshi egenda kubeera hangover. Mutandaba kenshi egenda kubeera hangover naye nga nabadde njagala nkeere nzije mbanyumize mbuno ava piisi baali baseka mumumanyi. Baali baseka ate mulowooza teyamuyiyeemu emmotoka empya. Nyumiza mwakoowa naye munnange kanjira nzirabwo. Ava piisi bw'anaabaleetera emmotoka mugambe senga asidi yagitugambye nti munnange baali baseka. Ye yagikugulidde oba wamuwomedde kyenkana wa bamaada n'abaddira si byangu. Wadde nga abamu bali ku saidi ya chicken era nga bagamba nti alina olukisa okuba nti nno amanya taata we omutuufu, omukyala nno ye munnanga avuddeyo n'abeera nga ate atabukira bubi nnyo chicken amugambye otandika otya okuba nti n'obuuza kitaawo ebibuuzo ku mutimbagano, temwine musobola kubeera nti no mumiitingira okugonjoola ensonga zammwe. Kale katubeere nga tumukuwa abeere nga abinnyonnyola bulungi. Tata wamwe bayawukanye bameka kumwe abagenda mu public ne mutandika ogenda nga mulalasa public yonna mutandika ogitegeeza nga kitawo bw'ataakulabirira. Tudde mu reality bameka. Do you know how many children, do you know how many people abakulidde ku single life? Mumanyi bameka abakulidde mu single life? Guys, learn to make your lives to move on. If your dad did not play a part in your life, lwaki osikirizibwa nnyo okuba nti waali naawe oyagala weenaanikewo? Kiki ekyali kimuyisa bw'aba taata we playing a part mulamu bwe lwaki yamuyita ku show ye? Why did he call him on his show? Let's get serious bannange. Ate temwagala kubagambako bwe buzibu bwe muyina. Temwagala mazima. Golowooza taata eno spam singa teyagiteeka mu nnyoko gwe chicken wandibaddewo oli. Kasita yakola ekintu kimu n'akwata spam eyo n'agigatta ewa nnyoko n'osobola okuzaalibwa. Kubanga singira yayita kikozera tewandibaddewo. Oba kitegeera ekintu ekyo. Lekerawo okuswaza omusajja ekyenkanidde. Okisusiza. How can you question your dad in the public? Gonzala, what did you want him to tell you? Wadde oyagala akugamba eki? Gomanyi kyo bannyoko yagenda ne yeebaka ku kitaawo atuuka okulowooza nti kinga kumbe nnyoko yali already lubuto. Tudde mazima. Golowooza njagala nawe kenyini muli okirowoozeemu. Gomanyi ki? Yomanyi biki ebyatankanayo wakati wo ne taata. In fact golutawo lwa taata wo ne nnyoko tewandiruyingidde. Bwe baakuzaala omwana omu wandibadde ofuba nnyo okulaba nga laava ey'abantu bano ababiri yonna ogisika n'ebeera ng'eri ku sayidi yo. Kubanga kitaawe eri gyali kyemmanyi yazaalayo abaana. Naye buli bw'abeera n'omwana ono omu gwe yazaala omu. Nze taata wange bw'atyo bwe yali. Bw'akuzaala omwana omu awulira nga ayagala akuteekeko ag'amaanyi amanye nti ono omwana wange at least sigenda mulekerera nga ali bw'ati. Otegeera. Naye ebiseera ebisinga obungi Mr. Expensive. Ssente zaasuubizibwa bakasuku biliyoni 5 munnange zikyatabudde abantu. Bano n'aba PLU bavuddeyo ne babeera nga ate batabuka nga bagamba tebalyangako ku ssente ya Museveni wabula ate Pulezidenti Museveni agenda kubeera ng'awa ababadde bamuvuma ku mutimbagano ensimbi. Okitegeera katukuwa omukyalo. Pulezidenti bw'aba asobola okwebaza ba tiktokers abaali bamuvuma ku mulundi guli lwaki ffe aba PLU abayeewo omubiri mukama wange lwaki ffe tetusiimibwa? Chairmani Toyota tata sagala ofuke kiso kya mbuzi oba bano abantu bagambe kiso kya mbuzi kirekeera omubazi ne kitunuulira omusi whatever it may be. Chairman Toyota ova mu first family. Sagala oyimirira owudduusa abantu bano mbuhonerebo Kabanda Dawudi akusinga amaanyi mukama wange. Osobola okukwata essimu n'okuwira ne bwabeera afande Salimu Saleh. Nze nafuna chance nti afande yakampita emirundi 2. Naye gwe mukama wange from the first family bosi nga toli wa first family nebikulemu kuba esimu n'ogamba abaana ba PLU y'abasookawo bagenda balabe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni toli katubukeyo n'obukadde obubiri obwa transport bwatuwa naye tumanye nti naffe tulidde ku ssente ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Pulezidenti essaawa yakakati banamuwulirize
engalo president esawa ya kakati ali jenje bwokwate okugulu ng'akuteera buli omu kyatwala kyamuta. Katusembyeyo interview munange ya chicken musanyufu nnyo okuba nti no kati yafuuse taata era nga munange ayina omwana gwe baamuleetedde omwana ow'obuwala amufaananira ddala era nga ne DNA munange yakoleddwa ng'omwana wa chicken kati chicken ayina by'annyonnyola wano. Iwamu n'omukulu chicken anatina gwana cup one everything is bashit yatete musaya afiriga dem na representing I am Wes Samuel Samson san kaledo sema goody ya bolkanta natikraka fudusira ya fudugiraba rakta chicken nedda waliwe linye pya lyenafunye tata Tiana awo nyine bale kwa kutata Tiana ndigattako buli kaseera kati ye mwana asoka one of the happiest dad kati aliwo I know ku ground ne chicken yali kana kwekupya mizimu omwana oyo yali akufana okuva ku epa ku Z walowooza bali bakutezeka bobo oba omwana amfaanana naino sino have 7 really 7 you've done DNA kubonna bali saagala bakolako DNA you sure babo no I'm not sure bampaira for them they say bangi abanya bana bobuwala mulina obuzibu bobala bomuntu ng'ayinza okuba mu ne potential babira baagala muzaalira okay nenze engeri gye twakwatagana mu ggwe kikusinziirako either okufuna olubuto okulujjamu oba okulutereka okulujjamu kikolwa kibi tukivumira chicken omwana ono we yajja n'ogamba nti si mwana wo naye nga ndowooza okakasa omukyalo ono wali kufunako naye intimacy walaga nti tomuliiko nnyo era abantu bayogera nnyo nga banyiivu nnyo chicken omwana kufaanana n'emimwa chicken omwana kufaanana face ki ekyasooka kujja mu bwongo anti kati kyali bwe kiti one ensobya yaliwo mama w'omwana bwe yafuna olubuto teyaŋŋamba yaŋŋamba azaala nkya okitegeera how do you tell me nti ofunye olubuto lwange n'olukuza for 9 months nga toŋŋambye kuba mba banyo kuŋŋamba nti nze mba mumanyi w'ofunidde olubuto oŋŋambirawo ye teyanyega tosobola kuŋŋamba myezi 9 weekwese no ng'omukyala kati nze akugamba kinene ndowooza omukyala oyo yamanya wannaga nti ayi lubuto jja mugamba alugyemu yali ayagala okukuzaalira ne bambi ensonga lwaki era nakkiriza omwana oyo nsonga mama w'omwana teyanteekako mbeera teyanteekako mbeera era bwe yansaba nga ssente n'eŋŋaana teyannemerangako sisobola omwana oyo agenda kuba planned kid buli kirungi agenda kukirya ne bwe kaba kagaani nga ka miliyoni 2 nja kukagula alina okusomera mu ssomero nga lya nze nabadde nze saagala generational curse and ikonze etambulire ku mwana wange kuba ffe taata waffe teyatulabirira ffe taata waffe yatwegaana okuva nga tuli bato atandise tukkiriza nga tukuze ate era ne mu bukulu era n'atwegaana nze taata wange yanzaalukuka nga alina ssente ani taata wammwe ziriwa talina ama ukirogera po yange okyuka bukyusi balubyo baddeko otugamba yagamba Wamatiana mwana wange obuwala you're 3 years now I'm your father nze taatawo toyina we taatawo mulala tananjagalirako ddala naye enaku zino agenda njagala kuba baŋŋambye ntandika omuwa obulabo mutwalira obulabo ne mutwalirayo ku switi era bwe nva I'm driving there akyalina mami no akyalina mami sobola kuwasa nze njagala omwana wange asooka akule I want my daughter to be omwana wange wanaatuukira ekiseera ng'agamba daddy I want a mother awo nja kuwasa baraspa nawo nga Tiana akyali no please bwete tamdo wadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba